ne babuteekayo wansi abakazi. Kakati omusajja bwajja n'anyumirwa nnyo akasenge kano, bwakanyumirwa nnyo nga mu butuufu buli wakoona naga kanveeko emagalibi nzikirire emashariki nga nayo kyekimu. Pyongo ng'afuna akaana ak'obuwala yakategula ku kojjaawe kati ate nga n'enkojjaawe gwakateguddeko ate naye ategudde ku muganda we, kitegeeza yalivula bakojjaabe bameka? Babiri. Akaana katuuka eyo bakateekako byakunywa ne kafuna vibe. Pyonko olwabanga okubanga asumagira bwati kalutu akasooka agenza anaabye akomyewo ayagala kwebikka tojja kubyebakayo ne kamusenya. Kali akaana wekuba kulya mucungwa nga n'ensigo kazinuuniramu. Era twagamba ndowooza kano akaana kaakula kanuuna switi wakati. Kaali kayimbi. Deep flow tab. Kano wali okakozesezaako? Kakyako. Kaddire wipe. Dire wipe. Dire wipe kyeki? Mulimu akagoye munda kalimu otuzi. Tukasiimuula kasolo. Ne kakola ki? Kakola ki? Boyi wange otandika kuzina. Okozesa bulayi dakiika 3. Okole ozina? Kwana naye otandika okuzina tozikiza. Dire wipe. Tozikiza. Gwerinda. Ebyaddala. Tagambika. Bakaita dire wipe. External dire wipe. Akwekulira mu mulago. Bitagambika. Ganjana habbo naye ng'oli bulungi. Sirina ttabu. Ate akuba ayagala kyagala dire wipe. Alabika. Mugenda kunzita billa. Mujja kunzita zero. Tutya baba. Gwe. Tikasooka tuyitemu wano nina ebibuuzo byange byenjagala okukubuuza. Bino ebintu byemutuwa biri satisfied biri like waliwo omutindo gwe bitambulirako. Cause man, eddagala lisusa obungi. Ganjana. Anyway, kasooke ne intro. Eddagala limulisusiza obungi. Actually nagambye. Njagala interview gyesooka okukola naawe. Mumbuulire ebintu bino biri authentic, National Drug Authority ebimanyi. Tuleme kuwa abantu bintu bannange bintu buli kaseera oli naavaayo manyi ga kisajja. Oli ate mwagala amanyi g'ekisajja. Musango. Si musango naye biri authentic. Kakati ekiriwo kiriwo ekiti. Kankuwa ekyokulabirako. Funa wano eno Google. Wekwata bukwasi Google yenna awuli following oba ali mu kulaba essaawa zino. Genda ku Google nyigemu www.notifiedproduct. www.notifiedproduct.nda.ug. Ogenda kulaba mu list gye bagenda okuleetera y'aba local manufacturer Cat Liquid. Ali notified in the National Drug Authority. Cat Liquid. Yes. Ali notified in the National Drug Authority. Amadagala gonna agali okwo. Ogenda galaba. Oba lyango oba siryango ogenda galaba ne bagakola bani namba za agali certified. Yes. Agataliko totawaana. Era olisanga ng'oli aliranga nga teririiko. Terina notification yonna abakubibye. Era erikola obukyamu gwalaba kubanga bwe tuba twetegereza eddagala ebiseera ebisinga obungi. Nti tutunulira nnyo omutindo ng'oli bw'anaamala okulikozesa tagenda ate kubeera nti nzijanjabye ulcers ate mmaliriza nfunye kolera. Okitegeera. Nfunye amaanyi g'ekisajja ate mmaliriza nfunye typhoid. Kati eddagala eryo ligenda okubeera ng'ofunye cancer ate ligenda okubeera notified nga limaze okufuna bino wammanga bagiyita microbiology yesooka. Indako. Tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Nkugamba gwe nno ayagala okusuubula ng'ogenda specifically China, buy with Joseph. Waawe tuli.
Buy with Joseph ali China bomusajja amuyita Joseph enamba zesimu kweziri mu whatsappinga bu whatsapp zino mugamba nti najije ku The Truth Media oba Dias yampadde enamba buli kimugenda kikola nga akusaliddeko ku miwendo ate nga akuwuliriza nga akuwadde ne care entuufu. Buy with Joseph akulambuza obutale bwe China oba kyoyagala n'akugamba nti kino kyoyagala ogula kiri mukana akatale mukano wano n'akulambuza everywhere. Woba oli eno nga toyagala genda China asobola okugulira ebintu n'abikuweereza ene Kampala okitegeera. Woba ogenze ng'ebintu obiguze naye nga tolina wabitereka warehouse azirina webasobola okuterekera ebintu byo then nobireeta. Adiringira mu kago, adiringira mu warehouse, adiringira mu byonna gwe kyomanyi ekyobusuubuzi. Akubula n'okubulya nti mu budde bwe buti China obutale buba buguddewo asobola okukola obwa consultancy n'omuconsulting n'omugamba nti bannange kati akabeeyi China we kaba kakendedde liba bbanga kinakugamba nti mu budde bwe buti n'akugamba nti mu budde bwe buti kati beeyi eba waggulu mu budde bwe buti abawe biti baba bazze. So buy with Joseph China sticker kweri enamba z'essimu kwezi obosobola okumukubira bulungi nnyo n'ofuna everything the way you want it. Yes, ali available ate alina location kintu ekikulu. Omuntu atalina location aba muzibu aba briefcase manyi suitcase business mubaveko nfuna ntya ku tableting machine ambulire emiwendo zaajo ndabe wayinza okugimpeereza jennine egenda ekoowa. Definitely ngenda kuwe namba yemwogere. Yes, Joseph omukulu Ganyana alina mashini gyayagala sibimanyi nnyo ajja kunnyonnyola muweereza specification. Yes, ate aliwo oyagala emmotoka ng'oyagala emmotoka etaakutawaanye emmotoka ng'esobola okukola buli kimu emmotoka ng'esobola okutwala wano ne wali tugamba nti ogenda kusula motors otuuka bwoti ku junction y'omu kalenda ekikubo ekisalamu nga kidda ku Entebbe Road nga bakakkiriyako katini bwoti Sula Motors ali awo opposite n'amafuta agali awo ye Sula Motors emmotoka yampya mmotoka nkozeseeko kyensinga okumanya affordability ku Sula Motors kyogenze nakyo motoka gyoyagala bakwadvisinga ne bakugamba nti eno oba eno yejja okusobola bulungi nnyo Sula Motors. Ndine Ganyana Habo tubadde tugenze eri naye njagala tusooke tuintroducinga bino ebintu bye tulina wano ndaba obucupa bungi sooka ombulire bukola butya ndyoke nnyingire wali ombuulire ebintu bino biri authentic ani yabyexamining okumanya nti biteekeddwa okujja mu katale naye tusooka obinnyonnyole wano katini. Okay, ndowooza kantandike nono lib flow kinkoze bubi mu kutambula neerabidde cuts already cuts mantops w'abasajja akolaki abayamba okubazaamu amaanyi ng'oli agenda mulingi omwami yenna alina kyaneekolera mu kisenge kye ateekeddwa okubeera nga alina omubiri nga guli energetic then kyakubiri ateekeddwa okubeera mu position ng'omusaayi guflowinga bulungi testosterone hormones ziteekeddwa okubeera nga zibalansinga bulungi tujja kulaba ki kye zikola then ateekeddwa okubeera nga ali mu mbeera nga obwongo bwe bukola bulungi. Omuntu ng'obwongo buli unstable si kyangu kwasaganya nsonga eyo wadde ng'oluusi bangi beewaayiriza oli n'omusanga nga ensonga emulemye oluba okuyingira bw'ati anyenyaamu gumu ebiri katimba mu ggoolo obwongo bwa tebuteredde abamu babeera steady n'ayeekwasa ate stress banka ate ebintu byange emmeeri abashippinga bakoze batya naye ng'amazima agali nti wambisambi tatuuka wambisambi oluba okugira bw'ati nga kaggwamu. Kati cuts ye ku website kwali ya National Drug Authority ali notified. Then kyakubiri tulina lib flow tabs ziri ku under additional evaluation zirina additional information zejetaaga ntono nnyo mwezi nga gumu ebiri zigenda kuba zifulumye ziyingire katale era bajja kubeera nga bazikola ki these are herbal tablets but now tezinaba kuba wakyaliwo ekibulako. Yes, but later in a month gumu ebiri zigenda kuba ziyingire market kakati zino zoza munnabaana zino z'abakyala zoza mu nseke mukoza munnabaana ne zoza mu nseke zibalansinga hormones. Omukyala bw'afuna ebintu ebyo bisatu obwagazi n'amazzi permanently bibeerawo ng'akozesa yes enseka azozeza yes akakozesa bbanga ki kana akakozesa ennaku 10 ng'amirako ku makya n'akawungeezi 10 days kwanda bamu 90 tablets ennaku 10 ziba zimala yes buweke mwe kyendo obwo bumaze ate nga bwa habo
nga bwa habu pure habu temuli chemical yonna gyogenda kusanga kiragala nnyo wabukoze mu bikoola era bikoola twagenda okukizuula ng'omuntu omugamba nywa eddagala eryo ng'omaze okulya ng'ate amaze okukkuta ate omwongereko ekikopo kya caayi kitagenda kuwooma eno shortcut mirawo bumizi buntu bw'okole ki ogende ng'omuntu agenda kutambula na kadomola ka liita 3 naye bw'oconcentrating eddagala n'okola gundi concentration ng'eri high so ali asobola okumira obuweke bwe buna n'atambula n'agenda n'akola ebiddako ngeri eyo tunaalaba ku baami mu kwoza ku nabaana mu kubalansinga hormones n'okwoza mu nseke kino kiyamba omukyalo okufuna amazzi agali permanent nga si wa kujampinga na aphrodisiac drugs. Aphrodisiac drugs ezo zigenda okuddusa omusaayi gwo dhaatidde obeeremu n'amazzi ate ag'oluzzi tegakola gravy. Gravy taba supu wa abafumbye bulungi mu hoteli awo yazitowa oluusi n'okunaanuuka nga omwana alina okuba ne gravy kati omukyalo ow'oluzzi tanyuma alina kuba ki ateekeddwa okubeera ne gravy. Omukyala yenna anaanyuma abangi kyemuyita okuwooma ebigambo nga mukozesa mubijjawa gano tujja kusabikako omuntu awulirize omuntu afolowinge naye nga n'abaana be we bali awo gravy kati gravy omulaba mwe muva luli olutositosi lwe twogerako lwe tuzze tubagambe ebiseera byennayina emabega nti namusabe kakooko kange teyakampadde omuntu ali mu y'olutositosi embeera emukola ki emwanguyiza ate era anyuma nnyo oba awooma nnyo ebitakola ki ebitagambika naye bw'oba tolulina ng'olina luzzi ekyo tukigeraageranyeeko ng'omuntu gwe bawadde enva ze bongeddemu amazzi tesiti eyo gy'ofuna nga ozereeti ng'ebintu biweddewo ne bakutetenkanya. Kati abakozesa aphrodisiac bw'osanga nti akakozesezza mu ddakiika 4 kagenda kumukolera naye ate enkeera ku makya omwami kye yalidde ekiro ku makya ate si kyafuna oba point ogitegedde n'ogamba mu kiro omuntu yabadde bw'ati naye ate kati embeera eri bw'eti za aphrodisiac drugs zetukola ki nolowooza otamidde wabadde ku maanyi ga soola omukwatiriza wano nga kati omusana guweddemu ogenda kuwulira embaga batule weebuza omuliro muganda wange naye ng'ate omukyala kyalina okuderivalinga ekyenjawulo oba ekinyuma wansi w'enjuba wano agenda kiki kyagenda okuteeka ku mmeeza every human being needs a service kiki kyagenda okuteeka ku mmeeza nga takuwadde busolo buwooma babukoleko babutereeze amanye abasajja twafuuse gundi valuwa tuli abamu ba gavumenti valuwa gw'oyagala nkusiibule n'emitwalo 3 owooma byago mu kitundu ate okomplaining nti tekigaba ssente mwetereeze baana ab'obuwala nkubuulira toseka nedda sekuseka osaba 10 owooma byago mu kitundu omutindo gwoliko gwago mu kitundu kyokka oyagala kuvuganya oli omwana oyagala kuvuganya kali akaana akawooma eby'emitwalo 4 ke tugenda okusiibula ne 15 oba okitegedde basajjammwe ensonga bwetyo bweri bwe tuvaawo ne tujja ne tugoberezaako water powder kati ate ono water powder bw'omugatta n'eribufulo oyongera okufuna otuzi ntogera ku permanent results oyongera okufuna otuzi otuyina gravy ate abugumira ddala wali afunye gravy wano n'ofuna abuguma yes omanyi waloleko omusajja wabanga abadde agenze mu nsonga omusajja aba agenze mu nsonga z'okwegatta n'amala afuluma ne yeeyiwako ku mazzi agannyogoga ne gakoonako ku mutaka yeeveera n'akola ki nakka kati omukyala nnyogoga embugo muganda wange oyo mulala kalabaaye leero kakwakidde toteekeddwa ku nnyogo annyogoga embugo anti omusajja agenda kutuukamu nga wenno nnyogoga naddala bano abali ku gundi abali ku kkala za AI abantu bagamba mbuno babamu beewolereza naye gwe nayevuga nayeewolereza mbu abali ku AI mbu tubawaayiriza abasinga obungi abakozesa naddala product eza AI eza layisi kino nkigamba bannyogoga funa thermometer okikoleko nze akigamba nakikola practically funa thermometer wakikola practically n'omuteekayo thermometer abadde atyo kikole practically naye nakiza nekayo thermometer nze ebintu ebimu sitambulira ku byabagambye nze ndi researcher
era ongamba nti ekyo ekintu kyokya mmala kukwatako lindako katumbu wa mugamba oti njagala kukola gundi lisaaki wange alina kutambula bwati ne bwati nakkiriza yes ng'akutayise temperature cm wagira omu so mu baweze nkuganya ate lisaaki okola lisaaki ku muntu omu balina okutambulira ddala abawera so kati omukyalo olina okubeera nga byoteekateeka kituufu oli mu kunoonya amazzi naye ganoonye nga gajjwa ne qualities zaago tugambye quality esooka galina okuzitowa quality yakubiri gateekeddwa okubeera nga galina gravy agaganaanuuka agaseerera oba okitegeera ogusupu okitegedde ogusupu omumanyi nga sigwa luzizi ogusupu yannema so omukyalo ekyaba alina okubeera nga akikola ki yes kati webijjako ku basajja abaagala okuyitako embalala omukyalo olina kukozesa kano naturally abascientist abasinga obungi bagamba nti guba musulo abakyala gwe basamula mu bbanga nange bwe ndowooza bwe mmanyi onewe kyekiri mu mutwe era ebisa ebisinga ngamba singa ofune ku disposable abantu abasinga munaye okulima kubi naye nange waliwo abamu bena banengamba naye neddono akatukole bwe tuti gwefunayo omukyalo omuteeka awo omuwa akakadde ka ssente omugamba efuka nga tomukutteeko tomukoze eki akufukire liita 5 ey'amazzi era ogenda kwebuuza gavaawa kizibu omukyalo okusikwatinga oba okusamula amazzi amangi mu bbanga muganda wange nga si munyiwa kintu kyonna ateekeddwa okubaako ekintu kyanywa tugambe yogati obushera amazzi oba ekitiko on a daily basis ng'anywa amazzi ganeeno egabeera gafuluma geetoola ku musaayi nze siri wa bitabo nti profesa yasomesa n'agamba bw'ati era abanzijukira be nasomako nabo nakayanako n'omusomesa omu nagenda okulaba ng'agenda kunsinga nga tukayana mu luzungu sobola kayana mu luzungu kumala dakiika nnyingi nenkyusa nenziza mu luganda Mr. Kachinga nangoba mu kiraasi be nasomako nabo obbi ne Ogis Jamia High School banjulira nakugoba yangoba mu kiraasi nembaga ekyo tekisoboka ne ensonga ezatuuka mu staff room ne batuleetera gwe tulowooza nti ali mu field era mu practical nga ndi mutuufu naye nga ye yesigamidde ku kitabo yagala kino bakipublishinga ne muga ekyo si kituufu nze gye nkulidde waka bino nkuzembera tekisoboka kubeera bwe kityo twali tusoma mu agriculture yingini nga gye tuliko ne mugamba wo tulimbe kati nze ndi practical era ga amazzi bw'ofuna ng'omukisa n'ogalembeka n'ogakuŋŋaanya kwata ekikopo kimu eky'amazzi aga bulijjo okwate n'ekikopo kimu eky'amazzi agavudde mu kyalo oli biteeka ku minzaani tegaweeyinga kyekimu gano ekikopo kino ekiramba 500 mils zigenda kuweeyinga grams 5 ya half liter gali gabeera mu 287 galiwo agasinga ozitowa gano aga bulijjo naye gali agamuvuddemu omukyala gaba light then okwate n'omusulo nagwo ogukwate nagwo guba guzitowa nnyo okusinga gano yes lwaki gano gaba so light gamana amazzi si ga bulijjo geetoola ku musaayi era abakyala be bayisizzaako mu kembalala banjulira nti bwe bakamukuba ennyo ekiseera ekiwezeeko ne bavaamu amazzi nga gawerako atandika okufuna kamunguluze kamunguluze amukwata ajja kati problemu ebeera evudde wa nti geetodde kugaliwa kugali mu musaayi ate azze nga ajja agajjumbira okuganywa kati gw'osiiba waawo n'omala ewiiki omwezi nga tonyweddeeko lw'ogenza okunywa n'onywa walagi oŋŋamba otya nti nno ogenda kufuna gundi ky'oyagala ofunira akagundi konna oba okitegera bayo ku mazzi baaba womwota amazzi nga teganyibuga okitegedde so kati mu mbeera eyo nze ananchallenging era okujja okukinkakasa tugenda bikola practically nti aga amazzi gw'ogamba musulo nze kugamba si musulo kati kyembuuza kikino olina kyoyogedde onaddeira omukazi ateekeddwa kunywa ki ateekeddwa okubaako n'ekintu kyanywa either amazzi obushera amazzi gana gafa agwa bulijjo yes obushera oba buugi oba juice naye ng'akinywa mu bungi okusobola okusitookinga muno olunaku nywa lita 5 ez'amazzi yes era ebiseera ebisinga obungi si kyangu kyakusanga mukazi yenna owulira avaamu ago amazzi nga tanyumiddwa kazannyo
si kyangu. Olina kusooka nyumirwa. Ateekeddwa okubeera n'ennyonyoogeza ezimala mu bisenge bya Nabunnya. Kati waba talina. Waba tazirina. Wano wetuleetera Grap 3 in 1. Grap 3 in 1 aba ayingiddewo. Akola ki? Ati Grap 3 in 1 abakyala abo balaba. Bambi abasinga obungi bo bakikwata nti nze woba tonkoonye wano. Ku G-Sport. Sisumulukuka. Bw'oba tonkoonye kannalaba sisobola. Akannalaba njakka kunnyonnyola gye bujja mu maaso eyo. Kabeka lulala. Njakka kunnyonnyola. Nti bw'oba tokoze bw'oti sisobola kunyumirwa. Naye nga mu butonde bw'omukyala Katonda yamutonda ng'ateekeddwa okunyumirwa sex. Okuva lw'atandise okwegatta mpaka w'amaliriza. Si nsonga omusajja alina kati. Abantu bagamba obutini obwo nedda. Omukyala ateekeddwa okubeera ng'anyumirwa. Kati kano kakuliyeetinga ennyonyoogeze. Bambi oluvannyuma lw'okwejjanjaba n'eddagala ery'enjawulo leba inserting oluusi n'ereebamira contraceptive drugs ezo eddagala eziziyiza embuto nga tebeebuuzizza ku bakugu kikyateekeddwa kukozesa n'ebintu ebirala eby'enjawulo bye bayitamu ng'abakyala tugeze pads eziri substandard zibaleetera okuluzinga ennyonyoogeze mu bisenge bya Nabunnya. Mu butuufu n'ojja n'ogezaako omuntu n'omunoonya n'omukyusa eno nga tayinawo kasayini konna kakulaga nti agenda kutuuka ku ntikko. Walugana nga tekaliiwo. Bebe nabawuza nze oba nze feeling zaafa. Teriyo feeling zifa. Just ebisenge bya Nabunnya bye byakola ki? N'ebisenge bya Nabunnya by'omukyala omulamu. Ne bo brushing abo brushing asobola okutuuka ku ntikko. Ebyaddala. Era kyovula ebiseera ebisinga tukubiriza nnyo abaami abo okubagamba nti engatto temuziwa abaana n'abakyala zibakubira. Kubanga omukono guno gulina okukola exercise olina okubeera ng'oweekubira engatto z'eddagala awaka. Engatto zaffe eza bulijjo. Anti bw'onaatuuka kembalala omukono tegujja kufuuyirira. Jjukira okozesa gundi gwa ddyo. Gana amagezi nga tukozesa mirimu waka. Bwe baba nga bazikkubira oli mu bulabe bw'amaanyi. Kati omukyalo oyinza okuba oli kutugabane. Period nkimazi. Weekubira engatto z'eddagala. Weekubira engatto z'eddagala omukono gumanyiire. Lw'olituuka ku muntu omukono ne gufuuyirira kono tasobola kukola. Olumunyenyamu eddakiika 3 nga gugira. Kono talina maanyi. Naye oba ku musajja asobola okuba omukono eddakiika 3 mwezi nga teguwoomeredde. Era mu biseera byange eby'eddembe nsobola okukikola ne mbeerawo awo nga nkola exercise. Omubiri tutuuka mu nsonga zino ez'okwegatta omubiri gwonna gwonna gulina okubeera active ebitundu byonna byonna bikola. Kasita otegeera ekitundu ekyo buteeba kikozesa. Okitegedde. So kati ennyonyoogeze ebbugumo ne lutayiti olutonotono omukyala waba abirina ate kajjamu n'ekisu kiri ekibi. Kano bakayitani? Grap 3 in 1. Grap 3 in 1. Kati 3 in 1 kyeki ebintu bisatu mu kimu oba obifunidde wano. Ebbugumo ofunye ennyonyoogeze mu bisenge bya Nabunnya ofunye lutayiti. Ne katayiti kakoze eki? Kaze. Kati omuntu bw'afuna ebintu ebisatu tumuteeka mu gundi mu gurupu y'abano abawooma oba abanyuma okwegatta nabo. Oba okitegedde. Grap kyagenda okukola ki? Okukolera. So omukyala atalina nnyonyoogeze buli w'onaatandika ng'okwegatta n'omwami trust me ajja kuba yakatandika okuyingira bw'atyo owulire nga kalabula. Eyo pain etuula ku mutima. Okumanya nga neural system nzibu nnyo neetambuza pain eyo mu seconds singa 2-3 nejja ku bwongo n'ofuna psychological torture ey'okwegatta ng'olinga gwe baleepinga ate ne wakalira ddala obutaddamu kufunayo yadde ettonde ly'otuzzi. Kweyesaawo. Ate olubalutazi aba aluddewo nga tugenda. Ali kati yezza ayagala kumaliriza mission. Teriyo kintu kya tabbu nga kuteeka ssasimu kyemba ne litafuluma. Wallahi. Teriyo kintu kya tabbu kuteeka ssasimu kyemba ne litafuna. Anti omuntu abeera munafu. Naye osanga omusajja ng'akutte emifumbi amaanyi onoonya amaanyi gye gava muganda wange essaawa eyo ne weebuuza sikuta. Ensonga eyo. So omukyalo oteekeddwa okubeerawo ng'onyumirwa kubanga tugambye nti ono oluba okutandika okuyingira bw'ati oba alina experience oba talina oteekeddwa okufunayo essanyu ly'okola ki. Kati okukoona eri kannalaba mu G-Sport luddawa yonna yonna okutuukayo mu bisenge yonna yonna okujja ng'akuwenja akunoonya akuzuula obufoofofu. Muganda wange kino kikulekawa
kimaliriza eri nnyongereza supplementary budget mu kwegatta naye ng'ekikulu kye kino nti owa kampi n'omuwanvu bonna bajja kutuusa gy'ogenda kyekakola ako ka graph 3 in 1 okwo guba gukoze eki guwedde kati n'osanga omwana ow'obuwala oba ow'obulenzi omwana ow'obuwala eno ndalamu giraba edduka entusanga omwana nga agikozesa agimuwadde gwe tukwata ate nga nnyangu nnyo yakozesa kikole nga atagenderedde otesitingeko gwe nywako nsobola okuwa obutwa sikumpa butwa tuyinza okumpa ekigenda kunkyankalanya ssaawa tekisobola kyankalanya ate owulidde woota sirapu ojja kubeeramu abo abazadde empewo z'ekikazi bwamaleko emirembe kati ojjuzaawo otuzi n'olekerawo okumalanga empewo ezo zempewo z'ekika ezibalondoole zibamazeeko emirembe kajjuzaawo otuzi nywa tekalina ttabu ate nga kali friendly user tekakkaluubiriza nsonga kano kalaba kazibu nnyo ku mukyala omukyala akakozesa w'omukwatirako bw'oti obanga akonye ku ggongolo lyezingirawo kati ate ompaddeko abakyala kenywedde liri multipurpose Herbal medicine no kati herbal medicine kakunyonyola ekintu kimu bwe tujja ne tutunulira phytochemical compounds ezibeera mu bimera ebyenjawulo tutunulira nti flavonoids saponins tannins zizze mu percentage ki nti plus oba triple plus nti we bibanga bisatu byonna bijjidde mu gundi emu ng'ate tulaba saponins zisobola okuvaayo ne zijja ku musajja nsobola oddikuwa ne sirikuwa nga nteebereza wano sayansi wajjiramu kyekiri kye naga nti tusooka kusoma ebintu bino tuve kubana ajja n'abuukira buukizi nawulira natandika nalaba gundi ng'akola yeevuze nange kankole ki kaneevuge sebo tubiinamu certificate ate nga DIT bye bigezo bye tutuula oba okitegedde bisetingibwa Directorate of Industrial Training government yebikola ki yebisetinga then bangi ku bannaffe oba bangi kuffe twapugradinze osobola okusomera ku Avance University NSRI wa Dr. Grace Nambati abasomesa osobola okusomera ku gundi ku Kyambogo University osobola okusomera Mbalala University oba Gulu University Makerere University bonna basomesa ebintu binene obuzibu tusinga okuba nabo tugenda onyonyola akantu kano bulungi obusinga tusinga bano bemuleeta gw'obisomye naye no gw'oleese n'abanga omuyambi omukozi bw'atandika okulabamuko by'okoze nkeera nga naye aggulawo branch kati ate waliwo kyetwerekerayo obuzibu kati bo bino bemwerekerayo ye atandika agenda kujja tolabyeko kampani zikoze soda yefaananyiriza kooko olese example nungi tetumenya mannya gago ngamba kampani ezo zirabyeko ezefaananyirize zikola kiri ogera okulyanga kiwo kati ate abo jjukira babireeta kulayisa ate ne batandika okukubakuba ne babatamya ebintu ebyo okitegedde kaakati abantu just kwebeereramu nga gw'omuntu gw'ogulako kikyakugambye kiki kyalina kiki kyannyonnyola mubuuze wabisomera wa empapula weezirindabeko are you satisfied obukakafu mbujjawa kitongole ki ekikutwala kubanga nze ndi negundi Uganda Herbalist Cultural Association ekulemberwa Dr. Mukwaya Jamiru Lutankome Dr. Mukwaya Jamiru Lutankome yatukiikirira ffe ba herbalist ku herbal medicine ku tebo y'aba herbal medicine ku National Drug Authority waba alondebwa tava mu bbanga n'alondebwa gundi alondebwa panel of specialist abamulonda yes. Era Minister of Health emuteekako omukono ne muga kati goli fit ogenda akitegeeza atoyo obukugu bw'abalina buba bulalamuko ku buki era yatuyambako okujja n'atugamba nti ganyana wano kino kitambuza bwoti naye kikyuseemu okikole bwoti n'atutegekera emisomo n'atuleetera aba National Drug Authority ne tutuula nabo n'obatuuza ne mu exchanging idea ne mu ante ku level gyatutaddeko nsobola okuvaano n'engenda ku National Drug Authority ne bampa mu buguni mu boardroom n'empita bekikwatako bemmanjagadde oba bya ddagala njagala kulitegeerako kino bwekiti ne bwekiti okuligestalinga n'otuula nga tosasuddeyo wadde olwataano ne bakunnyonnyola kino kitambula bwekiti ne bwekiti olw'ensonga bweti ne bweti ne bweti kino kitambula bwekiti bwekiti oba okitegeera kati so tetubuukira bubuukire information already omulimo tugujje ku bujjajjaffe nti tukuze tukiraba
ku Bukojja nze nkuze bagaba eddagala. Wajjajja azaala taata wange gye nzaalibwa waka bagaba eddagala. Kati nengatta muhabo wakati sifunye mukisa guzanyisa brick game sibitegeera. Obadde ozanyisa bibajjo bya ddagala nga bye tupanga ne tukola obuyumba awaka bye batakozesezza manyi bali we tulireeta bakola gundi tutandika okusosola erinaafumbibwa ne litaafumbibwe. Kali nga bino ebisigadde ofi betuzanyisa then no webangula ate n'ogendako n'osoma kati ate ne tujja twongeramu ebitabo okwetegereza ddala omuntu ogenda kumuwa eddagala n'eddagala ly'omuwadde terina side effect mu gye bujja mu maaso kubanga omuntu ajja kuwa eddagala nga leddi oba macula ali waggulu nnyo oluvannyuma lw'emyaka 10 ofune kansa nakiwulirako ekintu kya macula ekyo nti ekisinga abantu bate bamanyi the percentage of macula ali mu ddagala n'aviirako okukosa omuntu tugenda kujjawo awo ndowooza tugenda mu part 2 tujja kula katika tuyite wano then mu part 2 tujja kuvuga obadde okyanyikano tokanyonyo kano ka water syrup okanywesezza ne tokanyonyodde water syrup yako akola erizzi instantly bano banjagalaga nti omusajja wange anguddeko bugwi teyandaalise naye ankubidde ampise jjukira abaana ab'obuwala okutikkula obulungi ateekeddwa okubaako nekyateeka ku mmeeza kwe kunyumisa akazannyo tagenda kukanyumisa nga mukalu alina okuteekawo awo ekyamangu express wansi n'ataba n'ava erukalu n'asenga eri ennamataba mu ddakiika ntono nnyo kiba kimaze okubeera nga kitaba gwomanyi bw'otuuka ekiseera n'otuuka nga oyitawo buyisi oli kaseerera kaweweevu kokka kokka teriyo kintu kya tabbu ate kino kimenya nnyo abasajja abo abamalira mu magulu kakali kino kakikunyonyolese Luganda olaba omwami oyo wano wakalu bajja kunjulira bakimanyi kati ali mugezaako baami omusajja wattu atetenkanye butya bwanaakola ki bwanaayitawo kyokka wa sekendi saana munnya kitegeeza wano mukutetenkanya kiba kiggwa nalumansi kigenda kumutwalira eddakiika 4 okukyamuka kati ono aba yakatandika nalumansi okufunayo tuzizzi jjukira ono yagizeegeze dda olw'ennyonyogeze zimwetoolodde ku mutwe gwa mutaka ennyonyogeze buli wezeetooloola ku mutwe gwa mutaka omanye kigenda okuvaamu boyi tosobola kalwamu tebakulimba kakusange nga kalimu ebbugomo oluba okunyenyamu bwoti kati awo omusajja gw'owulira abasajja bawulira bagamba nti omukazi akukwata n'akunyweza takuta akubuuza okoze eki oli mu kumuvaamu okoze eki kati kankubuuza ekibuuzo gwe musajja ki asobola okutandika ensonga 1 2 3 4 5 6 n'ennamba 10 tonnazibala kuggwako ne bagamba nvaako ngenda bampise waka nokkiriza afulume ruumu eyo oyo muzira aveeyo jje muwe ekirabo nga afulume amutaaga genda tunaddamu lutwedda nga tonnakasuka sasi kati ono omwana ow'obuwala oba olina tuni gy'omaze omutuningamu kati laba obikoze ku makya kyokka ate ogenda kutuuka ku mulimu oba waka okwate ssente ogule ennyama ogiwe wa boda agitwaleyo tugabana anaggwawo mubira ku netiwaaka awo kyokka ali omusajja oyo omusanga ng'akuba omusajja lwaki oli ku mukazi wawe tosobola mumazisa amukuyambyeko akukuumidde obufumbo anoonya namumazisa amutwalire ddala aleme kudda ebintu ebyo tebigabaganika munnange wadde oli wa ddakiika 2 lwaki toweefaako lwaki toweefaako abami tugenda kubabalaga ki kyemwetaagisizza okukola si buli muntu nti oteekeddwa okunywa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja si buli muntu abasajja 9 mu 7 ku 100 tebalina kukozesa eddagala ly'amaanyi ga kisajja anti abasinga obungi njagala ebeera esoni namba eyo tebalina ddikozesa tugenda kukiraba nga ojja kukitunyonnyola bulungi nnyo kuba nkikyalina ensonga ate zinya gundi ziweddeyo product kati we tuba tuvuddeeyo tulina kano with oil njaga kukubwa ate onywa yaki eno tugikozesa externally bajjajjaffe baanoganga obukoola ne babuteekayo wansi abakazi kakati omusajja bw'ajja n'anyumirwa nnyo akasenge kano bw'akanyumirwa nnyo nga mu butuufu buli waakoona naga kanveeko emagalibi nzikirire emashariki nga nayo kyekimu okitegeera naye bwe ebyokuyigiriza bikyali bingi emisomo njirayo gigenda giwera
okola kutuusa nsonga yo oba okola kunyumirwa na kutereeza nsonga kubanga ebintu bino banne njagala tubikwate nga bintu birungi tuli bangi nno ebintu by'okwegatta bine twali balansinze nga booti kituufu n'omanya nti ddala kituufu wano wendi naatera okubeera nga nsammula naye kansooke nzireko keemabega nkime munnange tugguke lumu twatandise olugendo bameka kanzireyo mukole ki kituufu okitegeera kati kano we bakakunyanga ne bakateekayo akakoola ako ka increasing sensitivity between the vaginal walls ennyonyogezo zino buli we zeeyongera agenda kunyumirwa kati oyo ye science kati abo bajjajja nga bagamba yamutamiira buyaga omusajja ono buli watandika okunoonya nti maye asajja kasitosituka booti kati oba onoonya wekiggwera kati awo phone book mu mutwe memory netandika okugamba nagundi namuleme yakimala yamutamira buyaga kati nakuddingana awo ne baga nti yamutamira buyaga ne science atulaga phytochemical compounds aba components ezirimu zimutuusa ku kiri ekigenda okuleetera ono okunyumirwa kati ennyonyogeze buli we zibeerawo n'ensulo oba girandi zizino eno gye zikoma okutta ezo ziri mu mukyala gye zikoma okutta oli gravy gwe twayogeddeko n'ayongera okubukala n'atuulawo tuli wamu kutegeera bwe yeeyongera okubukala n'atuulawo gravy ono awo oli n'agamba nti yamutamiira buyaga olaba ekuba muntu ku mutwe era tusaasidde abali e Bulaaya ate banaakafuna tekali nnyonyi lwaki mana akakozeseza wano n'agenda nga yeetereezezza twagambye Dawidi oil olw'ekigambo ekiriko tajja katwala era n'oba okajjako era tekajja kgenda twagala otambule ng'oli safe tekagenda bweru tukakozeseza wano waffe Uganda golooza ebisigadde tebirina ttabu omuntu yenna ali ebweru asobola okukola ki bikozesa kati bwe tuvaayo kino kiri common n'ekyenjawulo ekiri wano ono ye taluma ate ayanguya n'obeera okuza emyaka pulling oil ayagala okutyaba enku laba omwana ono w'obulenzi nga ki kyakulemesa emabega ng'obudde bukyali gwe tomanyi nti kompyuta wejja ekola emirimu gyayo erina weetuuka neyeetaaga updates bagamba bakyala babuuze bajja kubuulira oba tunaabalaba mu comment section omukyala yenna buli wagenda mu kasanvu n'agenda mu periods ze agenda okudda nga yeetaaga okuupdatinga Windows kati amadirisa olina okuddamu n'ogakola ki n'ogateeka wagaggalawo kuba gakendeera zeetaagisa essaawa 24 kino kiringa kuzimba nnyumba ya waka ogenda okutandika okugibeeramu ng'ozimba mpaka kufa ng'okyakola renovation every after a period of time yes bakayita pulling oil kano kalabye obadde kibaaba kigambo badde tudde kiwulira tuba wa myaka 14 gwe njogera naye amateeka ne gankwata ndowooza njogera n'abakulu 18 plus bakalabika mukalabye mwesomere kaakati oyo bw'oba togulina kagubustinga ne guvaayo mwabasinga mutyaba butyabinku ne mutambula ne mugenda ne mugwerabira ogukwatako guteekeddwa okukwatibwako ate si buli kintu nti kigukwatako kano ke kagukwatako keetegereze okasiga mu ngalo n'ogira ne guvaayo okitegedde kati bwe guvaayo yes omugaso gwako guli ki bw'osanga abasajja abamanye akabalaasi yes abasajja abawangaliddeko ku nnyanja kuba eryato libeerako bwe riti kati nga ye waba wakuvuga akutambuza bw'ati bwakkirira afulumira waggulu nakkirira wansi n'afulumira waggulu kati buli waddamu n'ayisaako bw'ati ng'afulumya beebo boolaba obavuza ezo vidiyo z'olabyeko nga bw'aba afulumya bw'ati eriyo lirijjirako kati eno wansi okukkirira obeera okima gw'osenya ate n'oyiwa n'ozzawa waggulu ke kabalaasi bw'oba tewagufuna guno akabalaasi kaleke togenda kanyumirwa kabalaasi tekisoboka ate era kizibu okubeera ng'oli afulumya bw'ati n'oteerako kati ate
guyina ekitende ekyenjawulo guyina ke gukola kano ng'ofuluma abasinga obungi abasajja abaluvu ab'amaddu abayagala n'omukuddamu okuyingira aguyingirireko kati ate oguyingirirako obyonoona oli bw'abeera omukalukalu osobola okuddayo nabyo n'omulumya n'enkwawo oba ozitwaliramu lumu ozizaayo oluba okuzizaayo manye ekibaawo pain etuula ku mutima ne gumukuba n'afuna akatuuyo mu sekendi sinnya nga kitudde ku bwongo nga mudu efa olina okwebeereramu gwe nga omukyala kati n'omwami ono gwe bateereddewo ebyokulya ku ssowaani tolina kutandikira ate eri kumva tugambye kirira fuluma mbalaasi etambule mwana nalabya nawulidde agiyimba simanyi oba kyeyayimbyeko akimanyi simanyi nange oba amala gayimba kati abakyala tuba tubamaliriza abakyala tubeera tubamaliriza abaana olumu tuliyona tubanyomba naye ng'oluusi ebintu ebibaba bimanyi ayinza okuba kyeyali ayimba yali akimanyi ina kyali wange Pyonko nja kunyumiza emboozi ya Pyonko omita Pyonko Pyonko ebolaki n'erinnya lyokka Pyonko ng'afuna akaana ak'obuwala yakategula ku kojjaawe kati ate nga n'enkojjaawe gwakateguddeko ate naye ategudde ku muganda we kitegeeza yalivula bakojjaabe bameka babiri kakati Pyonko akwata akawala agenda nako ejjinja naye ng'ekimututa ejjinja alina mukama we gwavuga bambi kati mutuuka eyo ejjinja agamba just byakumala bumazi nebake butasulira waawo akaana atutekamubeesa just amale biggwe akaana katuuka eyo bakateekako byakunywa ne kafuna vibe Pyonko olwabanga okubanga asumagira bwati kalutu akasooka agenza anaabye akomyewo ayagala kwebikka nga akaana kagaba Pyonko tojja kubyebakayo ne kamusenya kali akaana wekuba kulya mucungwa nga n'ensigo kazinuuniramu kali kazibu nnyo kanuuna ensigo Pyonko nga ateri kimumalako mirembe ye leero nemubeera munyumya wabeera n'omukazi kasita amusenya biba biwedde okusenya kyeki tomanyi kutumira kaali kayimbi era twagamba ndowooza kano akaana kakula kanuuna switi wakati kaali kayimbi gayo kaba kalunyi ka mucungwa n'ensigo nga kazinuuniramu kali akaana kaali kazibu nnyo nga kakwata microphone ne kebo ne receiver yaako byonna Pyonko nga kayina omumiromu basula batunula ate kayina ovuga mukama we basula batunula Pyonko teyasumagira Pyonko yaddira ku maanyi ga Red Bull okudda e Kampala Pyonko akaana kye kaamukola keyatwalanga naye n'agamba obukodyo wano nnyina okubujjayo n'akuŋŋaanya piraawo n'afuna bulanketi n'engoye ze ezimu n'azireeta kati Winnie Chuni style neruma mpaka kejenge ate era akaana ako kaali kaana katoototono tukazalaye yavaayo akkiriza ng'agenda kuwasa omukazi ow'okubiri nga ke kaana ako agenda okuva ejjinja ng'akkiriza kati akaana kagenda okuva Pyonko atugamba nti bagenda okuva ejjinja okudda e Kampala adropinga akaana owaka we kamenya omutto gw'emmotoka ne keebaka tekaddamu kuzuukuka naga kituufu nakikoze waliwo yangamba mbuno we mubeera mu bintu ebyo n'omala muno n'atasumagiramu yadde omanya tolina kyokoze bano bonna tebasumagira akawala kamuzuukusanga nnyo Pyonko buli we bamusenyamu kimumalako emirembe ne waba mulwadde asitukirawo kasita bamusenya naye nkugamba Pyonko akunyumiza nti akaana bw'akadropinga kati awo atandise okukola enteekateeka butya bw'awasa omukazi ow'okubiri kojjaawo omu amukubira eyalivula kojjaawo oli omulala eyasooka okuba nako kutwala jjinja naye oba toyina muntu siina gye nkutwala ojja kunsumbuwa ntunuulire bubi onnyiigire nti tewali ttabu naye nga yali takimanyi nti yoli yakasookako namugamba ndi wano eno woba onsanga awo sijja kumuteekamu awo bajja kundaba mukyala wange ajja kubimanya ate negundi nga obitegeera nsanga eno Pyonko ng'alumba agenda okuggula oluggi lw'emmotoka Mark X ng'akawala katudde mu maaso kyokka Pyonko ebamuwadde pulogulaamu n'akakubira n'akagamba boyi akawala kamudamu kamaga wankoze bulala nnyo n'okutula nzenna kati okuddamu ndooza kijja kuntwalira wiiki mmeka ng'ate zibagenda omala ejjinja ko ye
kale tewali buzibu Pyonko n'agamba kagenda anayiyiza emukono kati nze we yagamba nti agenda kuyiyiza emukono ne mugate kati wali ogenda kugira ku kamusafiri kitegeera ananga nti ne mukono awo nyinawo omuntu nali ngenda kuteekamu omuntu ne mugamba badde ompadde ekifaananyi kirala nnyo nti ogenda otya ku kamusafiri omuntu omukulu ng'abantu weebali e Kampala wa Pyonko munnange bw'atuuka eyo oluggulu oluggi bwe ruti ng'akawala katudde kumbe kati kojjaawo ow'oku ayasooka akazzaayo akakomezaawo ku muto akazza jjinja akana kaalya omwana ne bakojja babiri naye kyasinga okutwewuunyisa oli omwana yayina gaasi ebitagambika era namukolako ka interview abo mbatuuza ne tunyumya okikola otya najja asikaasikayo ebintu eby'enjawulo byajja abitambuza nemuga olina amagezi n'empisa nja kuwa ennamba weetetenkanya anyumize ku banne ebintu abikola olina amagezi n'empisa ng'ebintu nga bwe tubiteekateeka omwana oli bw'atambuza obulamu yakula na jjajjaawe ate n'amulambikira bulungi ensonga kino kye ngamba abakyala okwefaako naye nkugamba Pyonko ku makya akawala kamusindikira message nga yakaggula oluggi kiplaying cool ngenda kukunnyonnyola ensonga zino message eyamangu mangawo chap nga yakaluggula mu second singa 8 message ng'etuuse ku simu zino zikawaida ngenda kunnyonnyola ne bagenda kati kojja tamanyi nti Pyonko yakwatamu ne bakeera ku makya ne bamunyumiza olugendo nga bwe lwatambudde nga kojja yanyumiza Pyonko buli kye bamunyumiza Pyonko akwata ku mutwe kwe abo abaana bw'omusanga yeeteeseteese balala mutwe bakunyumiza ng'olinga kuba ekisawe wakirimu ng'olabira ddala gw'osamba kati nkunyumiza Pyonko n'oyo omwana ow'obuwala nakkiriza nti tajja muwasa ne n'amugamba tava ku kido omuwala yeewolako akakadde mu bamanerenda Pyonko ye yateekayo ndagamuntu ye omuwala n'asasulako emitwalo 17 Pyonko ezisigadde n'azisasula omuwala bwe yali afuluma Uganda ng'agendako e Dubai era n'ajja ku Pyonko gwe yamusasulidde akamu 2 at the same time n'addamu n'amwongera sente za Interpol omukyalo okunyuma obuntu obwo kintu kirala nnyo kyekintu ky'oyinza okukola wansi w'enjuba ne kikuweesa eddembe n'obulamu bw'okubeera nga butereera kubanga kati ono omusajja bamwoleza engoye asobola okweriira emmere gy'ayagadde mu restaurant leero n'agamba sijja kulya eyo mmere mulimu bwe tulaba nga alya bwakubako kuba kwagireese nga ye bwetu bwe muwomera kati gwakuleesa awaka n'ekisenge ekikulu ekyakuleeta okigaanye okukifaako Pyonko yagamba kye yasinga okwagala kaana ak'obuwala bwali buyonjo nga tekaliimu muntu lwonna luwunyaawunya ate nekojja n'akyogera nga kawa tekayinaamu wadde lu infection pills kintu kirala nnyo yes n'abaami infection zitukola bubi omukyala wo n'alabira ng'otandise okusiiyibwa obundula amazzi agalinga amata agafudde g'otategeera otandise okuvaamu ekisu ekitategeerekeka omukyala otandise okubeera mu situation nga gwe owulira nga obwagazi bukutama ofuuka omusulo gufuluma gwokyerera ebitagambika ansa yiino kyokka ate ekyenjawulo ku ddagala lino tokalaba nti katono ekyenjawulo kye kalina kiri kimu nti we kabeera kakujjanjaba infection kaleka kabalansinze body pH potential hydrogen y'omubiri buli weebeera ng'eri balanced kitegeeza nti owadde oba omaze okwempawalinga normal flora ezibeera mu bukyala wansi okuzempawalinga okulwanisa obuwuka obubi okugeza nga trichomonas vaginalis bacteria ziba tezisigenda kuddamu kulumba bino oli byagamba nti mbadde ku ddagala nalivuddeko ne wayita weeks 2 infection nezikola ki nezikomawo mu session egitugenda okuddako njagala ekigambo njagala onyonyole pH kye kitegeeza pH kye ki ku mukyala omuli agibalansinga otya omanyi lwaki nina bwe nali ngamba nti omukyala nga olaba nti ettaka obulungi nga tanasimba kintu kyonna asooka kukebera pH y'ettaka eryo wagenda okusimba tekigenda kwokya kimera kyange ensigere nekuvaayo kati people do not know nti n'omuntu alina pH kati ate ekyobulabe ku bakyala naddala pads zino ze bakozesa
oluzimu zionona pH yaabwe ze batamanyi oteekeddwa okumanya pads zogenda okukozesa ziri zitya ku pH yo era onenkuzaayo ne ku bino bye bajja beesonse kanti tuwoomya kati njagala wali mu session eddako tugenda kinnyonnyola soke tuyitemu wano kati njagala ekintu ekyo kya pH abakazi bakitegeere kuba nze nkirabye ne ku pads omuntu ava mu gundize nga pads zabadde akozesa n'ababuukirirwa afunye infections after nga kabuli nva mu gundi zange nfuna infections gundi naye nga takimanyi kiwawe kiva soke tugende mu maaso ne kino so infection eno omukyala olina okubeera ng'ozijjanjaba ate tezibeera omusajja n'omukazi teziri ku ggwe wekka n'abaana baffe abali bazze ku masomero mubeegendereze nga badda naddala ab'obuwala jukira buli squatting wansi okugera buli squatting wansi okufuuyisa bambi omusiro guno gusplashing gubakola ki gubaddamu kati omwana yajja infection ku mizigo gye babeera azirese ku ssomero yakavaawo onaafuuyisizaawo era kyalibadde kirungi omukyala yenna okukeberanga omwana ono infection nga akomyewo mu holiday n'ozijjanjaba even within the course of the term bikyawo bazikebere ajjanjabibwe ng'obudde bukyali kuba we zijja zikula zikosa ebintu bingi era abantu abasumbiddwa nnyo prolonged infections ze zitawona be bafunye emikisa emingi ennyo gy'okubeera nga bafuna cervical cancer oyo kokola akwata ku mimwa gya nnabaana so wano tulina okubeera serious abazadde nga twetegereza embeera eyo then n'okukubiriza abaana oba abakyala be tulina nawe omukyala okwekubiriza okubeera ng'onywa ku mazzi agakola ki agawerako olunaku kino kikuyambako body pH okubeera kusigala ng'ekola ki eri stable such that nti nabunye esobola okwerwanisaako obuwuka obwo obubi obukyafu kyova olaba nga tugamba nti omukyala wobeera onaaba tekyali badde kirungi kukola duukingi kwe kwesokoola ennyo okwo ng'onaaba abasinga obungi stupid enough ne bongerezaako ne sabbuuni oyo gwe bakozesa okunaaba kyokka pH ya sabbuuni eri gye baakola okugenda mu ngoye oba ku lususu wabweru ate agitadde wansi owali delicate naye yongera okwesokoolera ddala n'amazzi g'atategeera naye nga nabunye erina kunabibwako ku ngulu wano era omukyala omulamu bw'akulaga nti yeeyambudde ajjeemu engoye agenda kunaaba obukyafu eba yabusindise edda ne buvaayo ne bufuluma wabweru ennamu naddala ng'erina tayiti etalina tayiti kyesigalayo naye nerina tayiti kyeyonja bulungi kijja kyenyiga kyesqueezinga buli wotambula n'osanga olukyafu oba oluntuntu oluli wasted olutatwekeddwa kubeerayo nga luli ku ngulu we kuti kunabunya olina okunaaba dukingi mugyewale si nnungi buli obubiri kano tukamaze kano tetunakamala ako kabaami kano kakola ki nakano kabaami nakano kabaami wawulirako akayimba kebayimba nga batwakayimba nga simanyi wanawe wakayimbako ti enjovu yakula bulungi n'egejja naye akakirira kaayo kagiswaza kakati wano nakubira mu bajimu mwami ansayo yino ndeka kuba njovu eno yonna bakuwaana ng'otukiro oyina oyo sukaali wa bulijjo sukaali n'ekyenjawulo kyalina kiri kimu nti kikajjo plain temulimu kemiko yonna yonna nga temu kiba kikajjo plain kirungi nnyo ku mwana ow'obuwala kiyambako okuziyiza emikisa gy'okufuna gundi kansa w'okunnabaana ate ku mwami kirina engeri gye kitambuzaamu omusaayi guno eno gye gukoma okutambula obulungi mwana wattu n'ensonga oba omusiwa gye gukoma okukola ki okukakanyala omusaayi nga tegutambudde bulungi okaluubizibwamu kyovola nga abalwadde ba pressure babeera bazze owaffe oba abasukaali being nti sukaali yakosa entambula y'omusaayi sukaali y'omu n'akosa amasannyalaze g'omubiri tubaweerako sukaali oyo ebiseera ebisinga obungi n'ayongera okutaata omusaayi guno ne gujungulukuka ne gutambula bulungi nnyo gutambula obulungi ennyo mwami ekisenge kimwanguyira naye tajja kukozesa ddagala limuyambako kuwangaala mu kisaawe ng'omusaayi tegutambula bulungi omusaayi g'emafuta agatukola ki mu byonna bikozese batumanya nti omusaayi gwo emisuwa giri oke giri kiriya tegirina tabbu yonna yonna so oyo sukaali bwatyo bwakola kati kano
kaye containing growth hormones. Growth hormones ze hormones ziva miti zetufuna muno nenga hormones zineno zikuza oba zizimbulukusa n'okuwanvuya gundi mutaka w'omusajja nti abadde anyoomebwa mu size asobola okusigala nga akola ki takyanyoomebwa. Abantu bangi nnyo balina ekizibu ky'okubeera nti bw'aba agenze n'omukyala yeeyambula engoye ezisigaddeko wabula akasembayo n'akajjirako mu bulangiti nga yeekweka. Kale ontunuulira omuntu omukulu biki byogenda okulya byotala weekweka biki nimwebikkira mulinga obukoko mulende mwamaze dde okufuna luma mwesibiddemu nga tekamusobozesa kubaako kyeyeekolera kati kano masaajingako mu mpola mpola enjawulo mwana wattu ogikola ki ogiraba mu kaseera mpaawo kaaga era n'otambulira mu bulamu obukola ki obweyagaza kati abaami location yes nga tetunagenda ku kano soko omuntu ayagala nnyo omuntu nga balina bye bamusanga ensangibwa Nyanama mu trading center wenyine Enyanama bw'otuuka mu junction atamanyi Nyanama Freedom City eri famous buli omu agimanyi bw'otuuka ku Freedom City n'okkirira yita mu junction esooka wabula junction eyokubiri eddako wali amafuta waggulu ge bayita petro kati woyimirira ku petro sigala nga amaaso go gatunula waggulu ku kkubo eryambuka ku Benko Hotel oba supermarket oba wakatambulako meters nga 2 oba ebigere bitono nnyo ogenda kulaba ekizimbe bakiyita Vipers kiri ku left maaso kirina pharmacy kirina saloon ne sports betting then mu lukuubo olwo olunene woba oyingirira ebipande ogenda kuba obiraba ebyaganya na Habo Group. Just push the door and enter. Yes. Wali kyakutiisa tisa gwe sini kabusindisi. Oluggi totuukawo n'ogamba nti twaggaddewo being nti twetaaga privacy n'okwogera ebisinga kaawo just push the door and enter. Okay. Yes. Namba eriki? Namba eri 0754 8 99 471 0754 8 99 471 0754 899 471 MTN 0785 99 62 66 0785 99 62 66 ezo zonna ziri ku WhatsApp sobola okuteekako okubuuzaako netukudda mu gwatasobodde kutuuka tusobola okukolera delivery ensonga yomwe ensonga ezitasaana kutuuka kati ensonga zino ezikwataganya byakwegatta simanya alusazi ng'osobola okukeberera awo wooli nompeereza results byangu nnyo mpozi ensonga ezaali badde ng'enkulu mu kujjanjaba ezaalisaanye omuntu atuuka at least omulundi ogusooka eza kansa sukaali pressure manyinza okwogera ekigambo kansa olina atya n'agamba can this really happen ebiseera ebisinga obungi tetusobola kugamba nti ebimulimu ebibuuzo byesaagala kumbuuza nga kinkola bubi okuddamu ansa yaakyo naye dokita eddagala eryo likola omuntu aba ne right ebuuza dokita kituufu naye kati nze gw'olibuuzizza nze alikola nze alitunda ate njagala nditunda enfune ssente nkugambe nti nkugambe nti ki njagala nnyo product zange nezeeyogerera era oliwo abampadde akasente ke mufiirako koyogere mulesi kawanga budde oli eja nakuza naye ebintu byo bikola of course byange nze abitunda era ndakugamba nti bikola nakuyisojje mbikuse kati nkuddemu nti ki kati ekibuuzo ekyo bakibuuza sisobola kuvuma ng'okimbuuzizza naye kinnuma kuba sibeera na ansa yaakyo era bw'okimbuuza gamba mbadde nsaba product tuziweeyo omukisa zeeyogerere kati zo ze zigenda okunneeyimirira mbadde nsudiya oba byembadde njogera galadde mazima. Okay. Yes. Osegera naye nga akugamba Joseph China yakyaliwo Joseph China bamuyita buy with Joseph. Yes, oyagala kusuubula, oyagala kutereka, oyagala kuweereza bintu, oyagala kulambuza butale bwe China. In every product gy'oyagala Joseph China, just give him a WhatsApp call oba mu texting ku WhatsApp enamba kweziri ina location oba agenda kuyamba mu buli kimu. Yes, aba mubere nga mutambula. Then now anoonye emmotoka
oyagala kwevugamu omwaka guno naye ogamba emmotoka etantawanya enjijje wa Sula Motors yekka bw'ati omu bw'ati Sula Motors bw'oba ogenda okukola ki awo tuli asangibwawo Makindye otuuka ku junction yo Kalenda ekisalamu ekidda ku Entebbe Road opposite n'amafuta nga wakakirira awo bagiyita Sula Motors sente zonna weeziri nkyalina eganyana nga tumaliriza session eno ina akantu kobadde oyagala okuŋŋamba wano bakayita jab ointment kakola ki kano olabako abatraining ebikonde jab jab oyo mulabe edduka mulabe edduka mulina abanyage butu kati jab ointment yono omulaba muganda wange muzibu oba mulungi nnyo ebitagambika okuzzaayo ko wali otwagambidde nti abasawo abalwadde abo babiri abasinga obungi bali mu dual state of hopelessness and malaise state eyo omuntu abeerawo nga alina ekintu kyayagala akikole kiveemu bulungi naye nga tasobola kukijjamu bulungi omanyi lwaki akyagala okikola naye takimanyi takirinako information ekola ki emala bwe nkubuuza ekibuuzo amanyi g'ekisajja kyeki gulooza kyeki amanyi g'ekisajja kwe kubanga osobola omuntu omuwa service bulungi gyeri mu kisenge gwe wakawulira abasajja bameka bavuma nti tolina maanyi ga kisajja bane bangi babagamba butamalaako towayiriza nsi nze ndi musawo ate ndiriisaakya tebamalaako kyanjawulo obutaba na maanyi ga kisajja n'obutamalaako bannaye abali eti mu buzaabuza ensi byanjawulo omuntu okumala amangu tekitegeeza nti olina maanyi ga kisajja amaanyi ogalina ffenna tusobola okusimbula nga tuva Kalenda twambuka tudda wa Jaluna Mubiru ku HM we tutandika omisinde ani atuuseeyo bameka abatuuseeyo nga tebayimiridde bameka basobola okugenda ne badda ne bavuga litaani bameka abasobola okutuukayo nga agenze ku side dish ate n'avaawo n'ewaka n'atambula olugendo lwe lumu n'alutuusa okitegedde side dish abaddeyo n'ewaka n'abeerayo abasajja b'osanga oli alina amaanyi tegamala na muntu omu tegamala na muwala yakatandika kuyiga kwegatta alina omukazi ali mu myaka 38 obasinga okwagalira sex owakaleekereeke kyokka otwanyi n'omusanga ng'atumansamansa atuwaddeko wano ate n'ewaka ayagala atutwaleyo kati amaanyi g'ekisajja kwe omusajja okubeera ng'osobola okukuba saluti ne weegolola bwantoogo obw'ennyingo obw'emmuli bufa ennyingo gemaanyi g'ekisajja si nsonga oba guggweredde mu bisambi naye amaanyi ogalina kati kyoweetaaga oba kyolakinga kwe kumala amangu weetaaga ekikuyamba okuwangaalako kati kitegeeza omuntu yatomerwa endiga yatalina maanyi ga kisajja olaba ddire wayipu wejjiramu ate atalina maanyi ga kisajja asitukamu akatono wakiti ne kataguma aya batalina oba tugamba alina matono omuliro mutono gwetaaga okwongerako kati gwe ssaawa zino oyagala tukuwa amaanyi g'ekisajja ng'olwedde kwegali kifaananako okukyajinga eryanda ly'essimu eryajjudde oba batule yajjudde dda batule emaze okujjula ate oyagala kusigala ng'ogiteekako egenda kukola overcharge efiire ddala otandika okwekwasa nti ebidagala bya habo ekana ekigambo ekyo kinnuma ng'oli akyogera ebidagala nugala ntwala obudde bwange n'ensoma n'enkola lisaaki n'enfulumya product ennungi n'olwokuba oli yagenda n'agula ow'omuntu ekintu golowooza olw'okuba wali akwatalina mazzi bonna tebalina mazzi kituufu okitegeera gamba erya ddagala ly'abasinga terikola nawaliyo abantu abalina eddagala nze ndi connected ku basawo ab'enjawulo nkolagana n'abasawo ab'enjawulo era bwe mba wakujjanjaba muntu tugambe ezo endwadde ez'amaanyi pressure sukaali waliwo gwe ntunula ne ŋŋamba kati ono yeetaagamuko ku mawanga amagatte omutwalako Dr. Alisuka Kaweeyaayo nyina wano kinninawo wane naye njagala kwongerako ekyo ne tuggusa ensonga n'evaamu buki bulungi tewegaggasa ate kati kibeera kikyamu kyebakola guno omulimu naguyingiramu the passionate nti nnyumirwa nnyo okujjanjaba omuntu n'awona nyinako ebirungi byenfunye ddagala lintuuzizzaako mu bakungu linnyingizizzaako mu ofiisi ez'enjawulo nentuukawo nesikonkona nti oyo musawo wange ajje kinnyumira era kimpa eddembe so tufaayo okuzzaayo ku maanyi g'ekisajja omwami tugambye si nsonga oba oyingidde n'omalamu sekendi simeka 4 oba ddakiika 2 amaanyi olina atalina maanyi ga kisajja
tekasituka ate we tumuwa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja kasobola okusituka eyatomerwa endiga ye talina lunaku lwe yeelowoozaako kyokka ono atalina maanyi ga kisajja wadde omwezi guggwako naye era abeerako ne waazuukuka nga yeekanzeemu akatonotono abanga saawa nfu saawa enfu akalimi kalina we katuuka ne kabala ekituufu nti ezo saawa ezo zeebaze oba kitegedde so kati mu mbeera eyo omwami weetaaga abasinga obungi kino kigamba 97 ku 100 abasajja balina amaanyi g'ekisajja naye bamala mangu kye beetaaga ly'eddagala eribayamba okuwangaala amangu n'okuddamu luuto ey'okubiri amangu nga si bino nti olumala ku ssaawa 2 ez'ekiro oba 4 ez'ekiro okuddamu okusituka nkeera ng'oboneka bubonesi okitegedde era wewetegereza abasajja abo kyekika ky'abasajja bali be twayogeddeko ayingira mu kazannyo bw'akayingiramu bw'ati bwe ppaba muganda wange agenda okumaliriza ati nga n'omubiri guyenjebuse era wakaba bakwata nnyo basoose eri kasitwalya n'alwala n'afuna olusujjasujja n'ayongobera nga bamanya alina gye yatambudde kati ate awo tasobola kuddamu mpaka nkeera oba oluvannyuma lw'ennaku mmeka 3 n'ewiiki n'omwezi nza kugamba ndi mu kujjanjaba abantu musaasire abaana ab'obuwala abo bambagumira bingi mubasaasire nnyo nobaleetera n'okuwankawanka ogenda okufunayo omuntu nze nnyina mukwano gwange yaleetako sex toys ezo piisi omutwalo mulamba naye twatunulako mu bakirayanti abaasinga okuzigula bali sijja boogerako eddiini emu gyagamba nti njiruyingiridde obategedde okitegedde be baasinga okuzigula ne ba hajati baazigula nnyo kati ono hajati agamba nti saagala kwenda naye haji tasobola haji teguggwa nyongerezeeko okitegeera nagamba Allah yagaana okwenda naye ate haji teguggwa kyokka ate haji alinayo n'akato kitegeeza ate ko tekajja kugoberera bino kati gwe kola oti omusajja ali eyampuliriza twala obudde kebera mu bintu bya mukyalawo bw'omusanganga neddirudde omuganda wange ng'omanya manya nti oyo omuyaye yakubeererawo n'akuyirawo omubiri akulabirire naye toyina kyokola naye tayenda guggweeraawo muweyo ekirabo olwekyo oluvannyuma tolwana dokitaganyana tugenda kuba tukomawo mu episode eddako tugenda kuba strictly tugenda nnyo mu abantu abakola ebintu nga tebituuse ku mutindo yes tugenda kuba tutapingako eri nga bwe tujjako eri naye nga njagala nnyo tusooke tutegeere ebintu by'ogula bituufu omuntu otegeera otya nti ebintu byatunda bituufu naddala bino ebya habbo abantu batugenda ne batugamba mbu habbo onywa bunywi toyinaako ddoozi simanyi habbo talina kati agenda kutunyonyola kuba ye ali attached neki ne National Drug Authority right mutambula nayo so tugenda kuba tukomawo mu episode eddako n'ekyo nakyo tukiguse tukirabe then oluvannyuma tujagenda nga tukwata ku biddako naye nga episode eddako era tugenda okwogera ne pH njagala abantu bagitegeere pH eyo njagala nnyo lwa nsonga mpulira abantu nga bakaaba nnyo kati nga nze mu mutima ninako ka idea katini naye nga sifunanga muntu akikola ki akirambulula nga mbono ndikyakaaba waliwo obuzibu naye nga okay tukyali ku The Truth Media just go subscribe like follow mugende enyanama mu Dr. Ganyana obwegalo mulaba physically abasobola okumulaba oberawo kuva sawa meka ku meka sawa emu wabera waggule sawa emu yakawungezi tuba tuggalawo okitegedde oba osobola okubanga mugira kale tukwatagane mu episode eddako tugenda kagira mu